Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ba'd. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okubeera nga tuddamu okubeera nga tusinkana mu kitabo kyaffe ekya fiqhu, era tugenda kubeera nga tweyongera mu maaso n'omulyango ogugamba fi ahkami almashu ala alkhuffaini wa ghayrihima. Tugenda kubeera nga tutunuulira engeri ennamula z'okubeera nga tuyisa oba nga tusiimuula ku bintu ebifaanana nga stokisi n'ebisigalidde ebigendera mu kaki mu that category. Tugenda kubeera nga tulaba tubikola tutya era hukumu yaabyo bilamulwa bitya n'ebisigalidde. Nonno kuno okuyisa ku sokisi nga lukusa Allah yabeera nga akola ki? Alutuwa okubeera nga atwanguyiriza okubeera nga tukola ki? Tufuna wuzu yaffe. N'olwekyo eddiini eno tetwagaliza kubeera nga tukaluubirizibwa okujjako okubeera nga tukola ki? Ng'etuteerawo amakubo agako ki? Amagonvu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ya wuzu eno yabeera nga atuteerawo embeera nti omuntu singa abanga akoze ki? Ayambadde okugeza sokisi oba ekintu kyonna ekifaanagana sokisi nga kibikka ebigere bye, okuva ebigere bye nga kibikka ebigere bye mpaka ku akakongovule, the so called ankle, n'okudda waggulu, nti omuntu waba alina obukaluubirizibwa okubeera nga ajjamu ekintu ekyo oba engatto oba sokisi nga yajambadde nga ntukuvu, asobola okubeera nga akola ki? Ayisa ku sokisi ezo oba engatto n'ebintu byonna ebibyefaananiza. Tugenda mu maaso era nga n'obujulizi abatusookawo abaakulembera bakakasa nti obujulizi gye buli, era waliwo omumanyi omu ayitibwa Hassan, ye yabeera nga agamba nti yabeera nga akuŋŋaanya hadithi zaali 7 okuva ku basahaba ba Nabbi. Ekyo ekitegeeza nti okusiimula ku sokisi tekiriiyo oba nti tekigaanibwa. N'olwekyo waliyo n'omumanyi omu omulala eyagamba nti talaba kigaana kubeera nti tuyisa ku sokisi olw'okuba basahaba bonna tebalinamu njawukana mu kubeera nga basiimula ku sokisi. N'olwekyo waliyo n'omumanyi eyabeera nga agamba, Ibn Mudhir yabeera nga atugamba nti abamanyi bonna beegatta okubeera nga tukola ki? Tusobola okubeera nga tuyisa ku sokisi zaffe, era ekyo kikkirizibwa okuggyako abamu mu bantu abaagala okugunjaawo mu ddiini, olw'okuba omubaka yabeera nga akikola. Era nga bwe twegambye nti ennamula yaayo, tugenda ku nnamula yaayo. Ennamula yaayo eramulwa etya? Ennamula yaayo tugamba nti mazima ddala lukusa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akola ki? Alutuwa nti n'ekikolwa kyabyo oba okubeera ng'oyisa ku sokisi ng'olina obukaluubirizibwa okugyamu sokisi ezo oba ki, kyekisinga obulungi. Era okuyisa ku sokisi kikkirizibwa, tekigaanibwa, olw'okuba omubaka nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga alabibwako ng'akikola. Waliwo sahaba omu, mwana wattu nno, yali afuna wuzu, kati yali agenda otuuka kugyamu ku bigere. Sahaba n'ayagala okumugyamu bye yali ayambadde mu bigere, khufu, n'abeera nga amugamba nno mwattu, nazambadde ndi munyirivu, zirekeeko. Era n'abeera nga azikola ki? Aziyisaako. Kati ekyo ekitegeeza nti okuyisa ku sokisi kikkirizibwa, tekiri haramu oba nti abamu nga bwe bagamba nti kigunjuulewo, nedda. Ekyo ekintu omubaka yabeera nga akola ki? Akikola. Naye mu kubeera nga akikola, nonno wattu kuliko limits, nti obudde bwakyo, nti omuntu wabeera nga mukiimu, nti nga ali awo si mutambuze, nga atudde waka atebenkedde ali ku kyalo kye, ayina limit nti obudde bwazisiimulirako, ng'era obwo obudde bagamba nti emisana n'ekiro, ekitegeeza lwe lubeera olunaku. Then omuntu omutambuze oba nga ali mu lugendo, ye abeera nga akkirizibwa okubeera nga aziyisaako sokisi ezo ennaku 3 nga tayongeddeemu. N'olwekyo ebbanga litandika ddi ery'okubeera nga tusangula ku sokisi ezo oba ebintu ebyefaananiriza? Ebbanga litandika ddi? Litandika ng'omuntu amaze okukola ki?
ng'abadde amaze ozzambala naye nga wabadde amaze ozzambala wuzu n'emugwako naye ng'akoze eki azambadde. Awo nno mwattu we tutandikira obbala nti olunaku lutandise oba ebbanga lyange litandiise. Tikangeze nti wuzu empeddeko ssaawa 7 ogw'emisana nga nazambadde nina wuzu ezo ebbanga we lituuka nti wuzu yanzigweddeko ssaawa 7, awo nno we tutandika okubalira nti ebbanga lyange litandikidde awo era mpaka ssaawa 7 kasita zituuka omuntu waba simutambuze ng'akola ki azijjamu. Suubire ntegeerekese. Nonno abalala ne babeera nga bagamba nno nedda omuntu watandikira okubala ebbanga ly'okubeera ng'asiimudde ku sokisi nga amaze okuzisiimuulako, si nti wali eri nti amaze okubeera nga afunye ekizuusi oba nti aweddeko wuzu, engeri zonna ze tumanyi ezitumalako wuzu. N'agamba nti awo wentandikidde. Nedda abamu bagamba nti ebbanga wasiimulirako we tutandika okubalira nti nasiimuddeko ssaawa 7 nga nfuna wuzu yange, awo we tutandika okukola ki okubalira ebbanga. Nonno eno gundi okwambala hufu ziinako obukwakkulizo. Togamba nti njagala kuziyisaako naye ng'obadde tozambadde ng'era tolina wuzu n'ozambala ng'ogenda funa wuzu. Nedda, ezo sokisi ziina kubeera nga zikubaddeko okuva nga tonnakola ki kufuna wuzu. Ate olina kubeera nga wazambadde ng'olina ki wuzu then n'oziyisaako. Katuwogere ku bintu ebirala ebifaanana hufu oba ki esokisi. Okusinga twogera ku sokisi olw'okuba guno omulembe ze ziriwo. Hufu ssaawa zino kyemmanyi tezikyali weziri naye abasinga tetukola ki tetumanyi zifaanana zitya. Tugenda kubeera nga tulaba ku bimu ku bifaanana eki sokisi oba ebigendera mu kategore eyo. Mu byo ebikkirizibwa okubeera nga tuyisaako kyekitambaala. Ekitambaala nedda tugenda kubeera nga tutunuulira ku conditions lwaki tubeera nga tuyisa ku sokisi zaffe oba ebyo kifaanana. Ekisookera ddala olina okubeera nga sokisi ezo oba ekintu ekigifaanana omuli ebitambaala obuka tugenda kulaba ebifaanana naye n'ebifaanana olina okubeera ng'obyambadde oba ng'obitaddeko oli mutukuvu ng'obyambadde ng'oli mutukuvu. Olwa hadithi eri gye nabagambye mu kusooka nti sahaba omu yali agenda kuggyamu omubaka engatto sokisi ezo oba hufu n'amugamba nti zireke nazambadde ndi mutukuvu. Bwe yamala okimugamba n'aziyisaako zombiriri. Ekitegeeza oba obujulizi bwe butulaga nti omuntu okuyisa ku sokisi ze alina okubeera nga yazambadde nga mutukuvu ng'alina ki wuzu mu kaseera we yakoze eki we yazambalidde. Ekyokubiri akakwakkulizo akalala akatukkiriza oba lwaki oba olina okuyisa ku gundi olina okuba nga zino sokisi z'oyambadde zizo oba nga tewazibbye oba ngambe nti teziri haramu gy'oli kwambala. Mwe muli abasajja nti abasajja tetukkirizibwa kubeera nga twambala ngoye zikoleddwa mu liri muhariri, tetukkirizibwa kubeera nga tuzambala. N'olwekyo bw'oba oyambadde ekintu nga kivudde mu liri omusajja tokkirizibwa kubeera ng'okiyisaako, olina kijjamu olw'okuba tekikukkirizibwa kubeera ng'oyambala then n'ofuna wuzuyo. N'olwekyo ekyo nakyo kitegeerekese. Tweyongereku ku akakulizo kaffe akookusatu. Akakulizo kaffe akookusatu, ekintu kyonna ky'oba ogenda okuyisaako kirina okubeera nga kibikka ebigere byo. Kirina okubeera nga kibikka from the tips of your toes mpaka ku the ankle. Ke kabeera akakongovule if not mistaken. Paka ku the ankle. Kalina okubeera nga kakoze eki kabise. Wali abamu mufe abambala zi ankle socks nga tezibikka mpaka waggulu eno. Mwattu nno obeera tokkirizibwa kubeera nga okola ki kuziyisaako olw'okuba tezibikka kugulu. Zirina okubeera nga zibikka ne ziyambuka waggulu ddala. N'olwekyo kansuubire ebitegeerekese. Olina okubeera nga tuyisa ku bintu nga bibikka mwe muli n'engatto zisobola okugenderamu kasita zibeera nga mpanvu nga zibikka mpaka wa
ku bukongovule. Tugenda kubeera nga tutunulira ku bintu ebirala ebikirizibwa okubeera nga tuyisaako. Mu byo nno mwe muli ekitambaala. Abasajja tumanyi okwesiba ebitambaala. Waliyo ebitambaala abasajja bye twesiba. Ebitambaala ebyo okugeza nga Abasudaani be beesiba, n'akisiba ku mutwe nga kyetoolodde, nga wansi eno waliyo tugambe kateero nga katengejja eno wansi. Ekyo ekitambaala nno mwattu singa oba wakyambadde ng'olina wuzuyo n'otuuka ekiseera ng'olifuna wuzu nga kigenda kukaluubiza okubeera nga okijjako, osobola okukola ki? Okiyisaako. Wotuuka mu kaseera ng'olina okuyisa mu nviiri, osobola okubeera ng'okola ki? Okiyisaako. N'okiyisaako bw'oti mu kifo ky'okubeera ng'okijjako oyise mu nviiri. Ekirala mu bumu ku bukwakulizo lwaki bw'oba okyambadde kirina okubeera nga tekibikka bitundu byaki, nga tekisukka bitundu bimanyikiddwa kubikkamu. Abamu muyinza okuba nga okyesibye ne kituuka ng'eno ne kibikka mu feesi. Nedda, olina okubeera nga kimanyi ekitambaala ekyo abakisiba bamanyi we kiyita nti kiyita wano bwe kiti ne bwe kiti. Awo nno ekirala kirina okubeera nga kirina ak'enkira eno wansi eno akaleebeeta. Kyekyo nno ekirina okubeera nga kikola ki? Kiyisibwako. Naye ebirala kyemmanyi waliyo bino byetusuulako n'oteekako omuge, ekyo kiba kyangu kyakuggyako n'okola ki? N'oyisa mu nviiri. Nonno mwattu n'omwo mwe tuyinza okutwalira ki? Obukaaya. Abakazi singa oba weesibye akakaaya ng'okatuzze nga tosobola kaggyako kagenda kukaluubiriza, awo nno mwattu oyinza okukola ki? Okubeera nga okaggyako oyinza okalekako ne weeyisa ku kakaaya mu kifo ky'okubeera ng'okaggyako oba nga kanakkaluubiriza okubeera ng'okaggyako. Ekirala okubeera nga oba nga tonnaba kubiyisaako, twagambye mu maaso olina okubeera nga wakyambadde oba ekitambaala ekyo oba akatambaala nga wakambadde ng'oli mutukuvu. N'ekirala ekiyinza okugaanisa okukola ki? Okisibako singa oyibeera oyina ekizuuso ekinene oba nno tosobola kukiyisaako olw'okuba ekyo ekizuuso ekinene kiba kikwetaagisa kubeera ng'onaaba gusulu, tekikwetaagisa wuzu. Kitegeeza oba olina okukola ki? Okiggyako. Mu bimu ku birala ebifaanana oba bye tusobola okuyisaako mwe muli bandegi oba ekintu kyonna kye twesiba ku bbwa nga ekiseminti, pulasita n'ebisigalidde. Singa omuntu abeera n'ekiwundu, ebintu ebyo bye tumanyi n'ebifaanagana bye tuyinza okubeera nga twesibye ku bbwa oba omuntu amenyese omugulu n'ebibifaanana, byo nno nabyo omuntu asobola okubiyisaako. Naye ate ebyo ennamula yaabyo ekola ki? Ekyukamu. Omuntu asobola okubeera wafuna ebbwa ye tekiriiko kipimo nti lunaku, wabula ekipimo kyalyo mpaka ekyo ekintu kangeze bamutaddeko ekiseminti, mpaka ekiseminti ekyo bakoze eki? Nga bakiggyeeko. Nonno mwattu naye awo waakola ki? Walekera okubeera nga ayisa ku kiseminti ekyo oba nga awonye, kangeze abadde ayinako pulasita mpaka nga awonye, awo nno ng'alekera okuyisa ku pulasita eyo nga imuggyibwako. N'ekirala ekiri ku njawulo eyo nti omuntu ye wano wabeera nga yeesibye pulasita waddembe oba nti aweddeko gundi wuzu yemuweddeko, asobola oyisaako. Oba ayina ekizuusi kinene nga nti yeetaaga kunaaba era asobola okuyisaako. Ekitali nti ku sokisi, zo sokisi oba oyina ekizuusi kinene tokola ki? Toyisaako, wabula oziggyamu n'onaaba. Naye ono alina pulasita n'ebifaanana, ye agirekako n'akola ki? N'abeera nga abiyisaako. Olwo nno mwattu waliwo n'obujulizi ku nsonga eyo. Sahaba omu atunyumiza gwe bayita Jabir, Allah abeere nga amusiima, atugamba nti lumu baali mu lugendo, omusajja n'abeera ng'afuna ejjinja lyamukuba n'abeera ng'afuna ekisago. Mu kufuna ekisago n'abeera nga yakola ki? Yeeroterera. Jjukira bwe weeroterera oba olina okunaaba olw'okuba oba ovuddemu amazzi agazaala oba weetaagisibwa okubeera ng'okola ki? Onaaba. Amala okweroterera n'abuuza, nina olukusa okubeera nga ntayammamu olw'okuba yalina ki? Ekiwundu. Basahaba abamu ne bamugamba nedda,
olina okubeera nga okola ki onaaba olw'okuba amazzi gakola ki weegali. Amala okunaaba sahaba oyo n'abeera ng'akola ki afa. Bwe baddeewo omubaka ne bamunyumiza, omubaka yabeera ng'anyiiga n'abagamba mwomusse, naye n'abeera ng'abagamba nti mazima eddagala ly'omuntu atamanyi kubeera ng'abuuza. N'abagamba kyabadde kimmalira okubeera ng'atayammama oba n'atayammama n'ayeesiba ku kifo ekyo ekirimu ekiwundu, then n'afuna wuzu oba n'anaaba ebifo ebisigadde n'ayisaako awo. N'olwekyo obwo obujulizi bwe butulaga nti omuntu singa aba yeesibye bandagi asobola okubeera ng'ayisaako buyisa oba n'atakijjaako, olw'okuba mu kijjako ate kiyinza okubeera nga kimuleetera obuzibu obumu n'okugenda mu maaso. Tugenda kubeera nga tulaba omuntu tuyisa tutya ku sokisi ezo oba ebyo bifaanana. Singa omuntu aba ayambadde sokisi tukola tutya? Omuntu aba ayambadde sokisi n'ebifaanana aziyisaako, akwata amazzi n'atobya n'agateeka mu ngalo ze n'agaggyamu mu ngalo, n'ayisa guno omukono ogwa ddyo guyisa ku kigere kya ddyo ne kiguyisaako, kangeze kino kye kigere kyange ekya ddyo, guno gwe mukono gwange gwa ddyo, n'ogaziya bw'otyo engalo n'oyisaako, n'eri ku gwa kkono n'oyisaako bw'otyo omulundi gumu. Gwate wano tetuddamu nti emirundi 3, nedda omulundi gubeera guki? Gubeera gumu. Kati ebintu ebifaanana nga pulasita, ebiseminti n'ebifaanana byo ate tukola tutya? Byo mwattu tubeera nga nno byo tetuyisa waggulu. Ezifaanana sokisi tuyisa waggulu wa kigere, naye ate omuntu singa aba ayambadde ekiseminti, kyonna ekiseminti akikolako kimasu, kyonna akiyisaako bw'atyo amazzi. Naye ate takinaaza wabula ayisaako ki? Mazzi. Engalo ze azitobya n'ayisaako. Kansubire bitegeerekese, birina enjawulo nti ayambadde sokisi n'ebifaanana eby'omu bigere ye ayisa waggulu, nga omukono ogwa ddyo guyisa ku mugulu gwagwo ogwa ddyo, n'omukono ogwa kkono ne guyisa ku mukono ogwa kkono. Then omuntu aba ayambadde ekyo kiseminti, pulasita, ekiseminti kyonna tukiyisaako waggulu ne wansi yonna, wonna we kibisse oyisaawo. Kansubire wategeerekese. Then ekisembayo, omuntu singa aba yeebisse ekitambaala kyonna tukiyisaako bwe tuti, oba ebitundu ebisinga tubiyisaako, oba n'akatambaala. Kansubire ebintu bitegeerekese. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atongere obitegeera n'obikolerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.